abatulaba timugobera abalabyafuzi banafuzi kuba abantu balabyafuzi tudina bwana bamalaya ubyofuzi bamalaya ubyofuzi tubagoberera ayitolinde wano yaliko mwefundisi nagenda okitagede nyino gwetunya yo mwe unyizo bandi ali yali bona babalabyafuzi banaganda mwebereremu omayinde omulira bipya balabyafuzi kugamba betakuwa migo kuba banabyafuzi esisimu ya nupu bakuba migo kati nibateera bulayini kiba nti nange bana bakole eddalu abapoliisi abakola kyeddalu abo nze ku lwange basaba basibira nze nga President Museveni tabakuwabya oba bana ababonabona abopoliisi abobukofira abo abate babetakuwa kiboko ne babataawo naye bana Uganda mwebereremu munonyewe mulonda mutuuseemu muyaga tubira kyebuyambi twabagamba nti bannange Sodome tumulwanisize wano bannaffe bakola ntonda batandika otusosola chetuvola banga mugundi tebatuyita forces of change nite tukifaako senga kiri bana Uganda message fiki media yange wakino mulamwa ne balaba na Uganda obulabe obuli mu Sodom for gambo obugambye nti no tufune yensimbi eyo mwaba abatayagala tuwere milioni 10 tujje tutambuze emirungi gyaffe tuzimbe ebitebe tukole ki ekyo tulabanga kya bulabe eri Uganda kusinga kola ekitegeeza bali United Forces of Change banyigalwako mumwawagire ebisiya ate mune tunagamba kikubanga ne cabinet bwe yagenda okulondebwa temuli mu cabinet enkadde twali tukolanga deputy ku public accounts committee wandowooza nti ku cabinet empya bantu bali watuwa bwa minister Bulamba batukasuka bukasusi naye temulinayo omu ati oyo omu by the way kankubuulire mu bw'omu bwe kitegeeza nti formations eziri mu parliament zonna ne committees zonna kubanga buli committee ino okubirako bamemba ba party ezenjawo kati oyo omu abeera ku committee zonna era we njagala okusinzira okugamba banna Uganda okujjako by the way kati shadow cabinet kwe tutali naye committee zonna endala zonna kwe tuli oyo omu gwolaba we njagala okusinzira okugamba okusaba banna Uganda banne musindike abajjema abalala mulwana y'omu ku banna Uganda abagwana ekirabo ekyokusabira leero mpaka lutuliva mu bulamu bwensi ekyokujjukira leero ekyokulabirako leero mpaka obulamu bwensi nga tubuvuddemu mulwana ye muvubuka omuto eyavaayo ng'anyigirizibwa gavumenti eno nga gavumenti eno yatta kitaawe n'atasobola kufuna byanjigiriza birungi naye mulwana n'amanya nti eno gavumenti ye mutadde mu mbeera embi n'agatta ettafaali ku struggle era nga tunaba kunenya muntu yenna soko onenye gavumenti eno yamma mulwana ebyenjigiriza ebirungi n'ebyobulamu ebirungi kikomawo ku kiri nti okuyamba kwa leero embasi yambidde mu kamera siyambye ate tukimanyi nti FDC party gye tulowooza nti badde ekolera ebyayo mu kamera ate era kyandibadde kya buvunaanyizibwa kujja kuwa muntu ono Katonda kuwa muntu ono mutwalo ate ne weekubya naye ebifaananyi nga we kitambula leero so strategy ziyinza okuba nti ze zaakyukamu engeri gye baali bamuyamba nga tebabiteeka mu kamera tebabiteeka mu buwandiike ne kitulowoozesa nti ffe abali eno tewali kyakolwa saidi endala nja kulowooza nti mu pati zaffe twandibadde twongera department gye twandise ya welfare nti twandibaddewo n'akase ntuwooza nti oba MP aleeta akakadde mu pate ye ate tufunengako emitwalo 2 gye twandibadde tutegeka ebyezo ebigwa bitalaze naye kitali ekyo n'ekonomi engeri gyetambulamu ate nga tukkiriza nti ffe abali ku ludda oluvuganya kati tulina ssente bwetuba nti tulina ssente kizibu nnyo okwoza nti oleese ekizibu mangu mangu tubeeko kye tukola naye kyensubira nti ekiyinza okutaasa ebyo tulowooze ku nsawo eyo ebigwa bitalaze mulwana tusaasira nnyo famire era in fact tulina obulumi kubanga buli muntu agatta ku struggle ey'okukyusa eggwanga lino lwavaawo obulumi busigala buki bungi naye nze ng'omu saagala kuwakanya bigambo bya mugenzi byasembyeyo okwogera oba bye yayogedde naddala mu mbeera nga obulamu bukola ki bugendera saagala biwakanya wadde omulundi n'ogumu kubanga oba busiraamu bwe bugamba nti omuntu anaatera okufa talimba oba si busiraamu ndowooza nina we nakiwulira nti omuntu nga anaatera okufa in most cases ebigambo byayogera tubitwala nti biri pure so saagala kuwakanya bigambo bye nti tafiiriddwako oba oli awo ekimala
naye ng'ate era njagala okutegeeza bannayuganda nti ng'abakulembeze struggle eno tugi-owning. Buli lw'obeera mu struggle you own it. Olwaleero fiik bw'oba ng'oyagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino kyambale ne repercussions zonna oba ebiddirira byonna obeere ng'oli ready okubikola ki okubifeesinga. Tulina abantu baali banyumizaako ku mwami Rutamaguzi CMP ne Rutamaguzi Luweero bwe baasalaasala obufi nga batuga nti Museveni yali mu kibanyi waggulu nga yeekwese n'atayogera nti akola ki nti ali awo. So abantu abo bayambala struggle ne bagi owninga. Naye tulina ekizibu olwaleero ate Museveni yakitadde mu bantu baffe nti olwaleero omanyi buli lw'olwennyo mu buyinza n'olaba ng'ogenda nakubufiiramu eggwanga otuuka n'obeera nga tokyalirumirirwa ng'olaba buli kimu kirina kutambula nga bwe kirina okukola ki okutambula. Abantu baffe balina endowooza kati nti okukulonda ng'omukulembeze waabwe olina kubalabirira, olina kumala bizibu byabwe byonna. Ekitandibadde kituufu. Ewa nga mmaliriza nziramu okwemfasayizinga ensonga. Bwe tuba nga twagala okukyusa eggwanga lino n'ebintu byonna tutunuulire nnyo ba civilians, tukyuse eggwanga tulijje mu mikono gy'abayeekera, lidde mu mikono gy'aba civilians. Yes, tukyali ku program yaffe the earthquake obunkenke. Tubeera nayo ku YouTube buli lunaku lwa mukaaga essaawa zibeera 11 ez'akawungeezi. Ate ku Facebook tubeera ku ssaawa 11 buli lwakutaano tubeera live ku Facebook. Era tubeebaza mwenna abali ku Facebook mwebale kubeerako, mwebale kutugoberera. Ate nno mukola kyamaanyi nnyo ddala. Mukkirize tuwummulemu katono ate nkomewo ne Dr. Swaib munnajjeema ate abeereko ensonga zaatu. Yakansoke nkomulemu ate nzije. Abaffe abantu webakeera ku makya ne bannonda nga kansala w'ekyalo, obuvunaanyizibwa bwange nga kansala w'ekyalo babumanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri, abantu balina okwejjamu endowooza egamba nti tuli mu struggle eno lwa Kyagulanyi, tuli mu struggle eno lwa Kizza Besigye, tuli mu struggle eno lwa Kwizera Ronald, tuli mu struggle nzija, tuli mu struggle eno lwa deputy mayor n'abalala. Struggle kitegeeza naawe kennyini omuntu weerwanirira. Yensonga lwaki toteekeddwa na lunaku na lumu kulowooza nti bw'olwala gwe fiki media oba omuntu yenna oba omugenzi adda mulwana alla musaasire nti kyali kikakata ku Dr. Kizza Besigye ne FDC okumujjanjaba. No, tekitukakatako. Nze tolina kyomanja, tolina musolo gwo gwompa. Fik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba oteerina gy'oli kansuenti kimu kitambula bulungi. Muzikola Hajj Nyamishafi Kulwanga nzaaliwo atwogere ku nsonga ez'enjawulo ne Fik Media program yaffe the earthquake obunkenke wetwogera nno ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga Uganda, eweru w'eggwanga Uganda nayo tutuuka era ne tusobola okuba nga tubeerako ensonga zetwogerako. Ndina abakulembeze ab'enjawulo okulaba nga twogera ku nsonga eziri mu ggwanga bingi betugenda okuba tutunuulirako amaaso. Wiiki weggweredde nga ddala aba FDC wamu ne bannankyukakyuka ne bannabitone nga bali mu kungubagala okuviibwako omu ku bayimbi abayiiya. Musajja ono MULWANA nze wemba mwogerako ngamba ni musajja muyimbi lwa nsonga we yakubira akayimba akatoka kwa barabara noza 2015-2016 yaleeta oluyimba olwajjawo oba lwensogama olwavuganya oluyimba olwayimbibwa abasinga okuyimba mu Uganda nga abiri nga bonna bakuŋŋaanya emitwe ne bayimba tugenda naawe tugonga naawe. Naye omusajja n'aleeta oluyimba lumu bwe ruti ne basobola okuba nga basobola okupiisanya. So noza yali kwali kuyiiya kwa maanyi eri omuntu ono. Era emu ku bintu bye tusobola okuba nga tumwogerako nti bwe yalwala bingi byasobola okuba nga bituukawo. Bannabyabufuzi bye tugenda okutunirako olunaku lw'olwaleero balungi nnyo wano ng'omukolera ekintu neefuna ekizibu. Awe twagala tubeere nga tuteeka essira lyaffe nti lwaki ababeera mu struggle bano bateekamu nnyo amaanyi gaabwe
naye bannabyabufuzi bwe batuuka mu bifo eby'amaanyi mwana tubabasuula sinakindi bwe balwala bafa bufi eyo nga tebategeeri n'enfa yaabwe ng'olaba nti tewabaddewo buyambi wabeera nga mulwana afudde nga sente bawamantampammanti ekyo nno kyandibadde nga kitunuulwamu si yeyekka bwe tutunuulira abantu b'eruweero era nabo abalwana nabo n'essawa yaero bagamba nti tebalina kye baganyuddwa mu gavumenti eno naye nga baali mu struggle ereeta gavumenti eno mu buyinza so tekiriko opposition yokka ne ku gavumenti gyekiri so ebintu bino twaga tubeere nga tubitunuulira bano be tulinawo bakulembeze leero tunyumya nabo naye enkya tujja bakubira obw'amasimu nga tebakyagakwata honorable Kavulushe mbikufaaki ajja ku bwa MP Nansana municipality 26 inshallah katukusabire nga ojjayo wakayima musoki sigenti nagwe ngenda kujjayo ne electoral commission wenerangirira nti ekifo kirina okuvuganyizibwa awo sobolayo njotterayo empapula zayo kuba ziwera sirina bitabo nti kooti yegenda okundowoozaako empiseemu tujja kukyaza oyogera ebitabo byolimu abantu bagambe nti owaaye alabika asaanidde so twaga tubeere nga tutunuulira ebintu bino no ange eno we tunaatuvudde awo tugenda kubeera nga ate tutunuulira ebyobufuzi by'opposition ddala kuba ekibiina kati abantu kyebatunuulidde ennyo kibataddeko amaaso kino ekyamazima kyandiba nga ate nabo atandikiddewo nga tetunatuuka na mwaka 2025 we muviira abo abagenda okuvuganya ate 2026 ne mubeeramu abalondebwa so bino byeyimu ku ebyo twagala tubeere nga tutunuulira yes deputy mayor atwegasseeko ekyo nno kirungi kasaati ako kalagidde ddala honorable Twake yatugamba nti waliko mu FDC kale katandikire awo wenyini honorable nsaba omuwulize ku banna Fik Media weewaawo sebo moderator n'abatulaba ku Fik Media tweyanziza okuba nga ate tuzzeemu okulabikako ku mutimbagano guno gaggadde twagala okwebaza abantu baffe abatugoberera okusingira ddala abali ebweru w'eggwanga awamu n'abali mu ggwanga muno tujja wano si kubanyumisiza program wabula ebiseera ebisinga kubabuulira oba kubazuukusa n'okubalaga nti muteekeddwa okufaayo ennyo ku ntambuza n'enfuga n'enkulembera eggwanga lino gye likulemberwamu update ntono nnyo abantu bawagizi ba NUP bamanyi kiki ekiriyo oteekateeka kaki NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tulisitedde very soon tugenda kutandika okulaba nga tuteekateeka structure z'ekibiina okuviira ddala wansi ku byalo okutuukira ddala waggulu nga ekibiina kigezaho okulonda obukulembeze bwakyo obuli official oba kyewandiise party structures bino bampuga bye bibalwanya simanyi naye ndowoozaamu nti byebimu ku bijja okusala oba okutema entutto okulaba nga ebizibu ebibadde challenges eziri mu kibiina oba oliawo zivaawo kubanga ezisinga era noza zireeteddwa egyo naye very soon ekibiina kigenda ku unleashing enteekateeka eyo naye nga ekibiina omulamu omukulu gwe tukyaliko okusookera ddala kwe kugamba nti Mwami Museveni nti twetaaga ote abaana bonna abasibwa olw'ebyobufuzi kubanga ebyo tugenda kuba tubyogerako almost kanaatera n'okuddamu awo tugenda kutuukawo tugenda kuba tubyogerako honorable Twake wandisa nsaba ombulize ku banna Fik Media otwine ku update ekiri mu FDC banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nga byose ndio watwaha mbagaliza okutuuliriza obulungi wamu n'okutugoberera nga mutulaba ate era nembeebaza okubeera nga mukyekuumidde ku Fik Media tubeebaliza ddala ebisoomooza bingi twebaza abazadde abagezezzaako okuzaayo abaana baabwe mu masomero ne twebaza abayizi abeesifo abakoze ebibuuzo mu ngeri ennungi naye era ne tuvumirira ekitongole kya UNEB ne minisita waakyo ow'ebyenjigiriza okubeera nga ebyenjigiriza babifuulidde ddala ebitalina makulu mu nsi yaffe Uganda so ensonga eyo ngazi sijja gigendamu nnyo olw'obudde nkubiriza bana FDC Katonga nga 21 National Council ate ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu Delegate Conference egenda okulonda obukulembeze obw'enkalakkalira obugenda okutambuza emyaka 5 obwa FDC okuviira ddala ku President n'olukiiko lwonna
Dr. Kanokiza Besigye yavayo n'agamba nti Katonga tewaliwo kibiina kya byabufuzi wabula waliwo bannankyukakyuka. Teyagamba nti tewaliwo kibiina kya byabufuzi wabula yayongera okulungamya nti si kitebe kya kibiina kya byabufuzi kiri kitebe ekyenkyukakyuka. Nina kyenjogedde ekyawukana ekikyo munjatula nze njogedde ki ogambye nti tewaliwo kibiina kya byabufuzi naye yagamba si kitebe oba si woofiisi ya kibiina kya byabufuzi kitebe oba woofiisi y'abalwanyi abaagala okuleeta enkyukakyuka era woofiisi eyo okutondebwawo waliwo bannabyabufuzi abaagala okuleeta enkyukakyuka naye wakati mu kubeera mu buwaŋŋanguse aba FDC baafuna obubuddamu ku kitebe kyekuleeta enkyukakyuka mu Uganda ne babuddamizibwa Katonga. Eyavuddeyo n'agamba nti aba FDC banaye mudde ye najja nankumbi yewammwe yabadde mukyamu yabadde ategeeza banna FDC abaali aba FDC abaafuuka aba NRM teriyo munna FDC omutuufu nti aba FDC abali Katonga mudde ye najja nankumbi kuba yewammwe mulwanire ewammwe nanti nange yabadde mukyamu bwe bamala okutta kitaawo ne batta maamawo toyinza kuŋŋa nti ate kati wasa omu ku baana bawo ye yatta kitaawo kyogedde bubi bwe batta taatawo ewaka ewammwe abamuse gwe nodduka ewaka kiba kyabuvunaanyizibwa okulwanirira wa taatawo ne waddawo. Wano mu Buganda waliwo amannya ana genjagala okukoonako waliwo Zaake ziriddamu ziriddamu Zaake zivuge so kati ku ssaawa eno banna FDC bali mu kukola nteekateeka etaasa kibiina kyabwe tosobola kubagamba nti ambasada wa NRM wa General Museveni atudde najja nankumbi nti ate naffe tuddeyo abaliwokanya General Museveni tubanga abagendera ddala mu kitebe kya NRM ekiri wano ku awo tugenda tuuka ekiri wano waggulu wa ku Kyaddondolo awo tugenda tuukawo kangende Honorable Kavulu Shem bikufaaki sabo neyanziza naye MP2B wawulira ebintu bye FDC ekintu ekyo nno wenjogerako MP2B Deputy Mayor ngeri jja kubamu eriiso oliraba mutuufu olw'ensonga bisiraba kikongeza eri ku FDC nga oyina ekikyo wano olw'ensonga endabayo ebintu olina okwawukana nekwongera kwekkiririza mutujja tuuka gye tulaga Deputy Mayor n'atuuka ekiseera n'agamba kati nawe nkukkiririzaamu era ayinza okugaana kuba alina akalulu kali kamu tokeetaaga kayinza era obutabaako ate n'entuuka gye ndaga oba okubaako era n'entuuka naye ate naye simunenya amanyi gye yava sebo neyanziza njagala okwebaza management ya Fik Media kwongera tukyazaako leero erinnya Kavulushem Bikufaaki kansala akiikira Nansana East 2B njagala okulisayo gyo beeditica betabadde nabo abakola Nansana Division nti mukulikeyo kwongera okulaba nga tutereeza ebyensoma mu division yaffe y'Nansana n'okwongera okwebaza abazadde abakola buli kimu ekisoboka okola nti bamalayo akafiizi ak'abaana abeesifo ate ane nebaza n'abo abatukoledde akabonero nga Nansana Municipality okutwaliza awamu okuba nti kabadde kalungi nyongera okugumya results ezitavuddeyo bulungi nti omukisa gukyaliwo kulaba nti babategekerayo ekibuuzo mu gw'omusanvu awo sokoddemu otereeze nyongera okugumya abataayisa senior 4 nti ministry education omukisa weeguli okulaba nti etegekera abataayisa ebibuuzo okubanga bakola ebibuuzo bye mwezi gw'omusanvu. Nina omwami gwe nakyazaako ne wano mupano twaliko naye mwami Bukenya namukyazaako ko emabega mwaka nga gw'omw emabega ogutaba ku mukitundu n'aleeta complain eyo ng'agamba nti ayagala kulemera ku kakiiko k'ebyenjigiriza okubeera nti omwana bw'aba agudde subject waakiri agiddemu okusinga okuddiramu ddala kitegeeza ensonga eyo yali akikakasa mu kalikiramu empya gye tutunuulira ddala ddala ku levo ya A-level gye tugenda mu maaso eyo wekijja okuba nti mufo ky'okuddamu combination yonna obenga oddamu olupapula olwo lw'ogudde kyensuubira nti kirungi nga tubadde tukola retex ku university nti result ezitavaayo buli mufo ky'okuddamu omwaka gwonna osigala ogenda mu maaso n'okomawo n'olupapula olwo
kyensuubira nti kijja kubangwiza naye ate side enda ogenda okitunuulira tekiyinza okwongera obunafu nkyoli nagamba nti amaanyi gange tekuzentegeera erinnya ginona maaso eyo naye ate kati lwaki ku kampasi amaanyi ago nago tegavaawo kati enjawulo ya yunivasite gyerina nti myaka 3 kosa eyo okuggwa ekyokubiri n'entegeka y'ensoma yakuba tutambulira ku policies waliwo policies zebasetinga eziguidinga buli institution oba eziguidinga buli nkola y'ekintu kyensuubira nti ezo policies baagala okuzeewula zive ku yunivasite zikomewoko ne mu secondary level naye mu curriculum empya seeno neyanziga bali ku Facebook live batubanye eddoboozi ndooza litereddemu mwebale kubeera kwemuli ne program the earthquake obunkenke tuli ku nsonga ez'enjawulo tugenda kuba nga tuzikubaganyako ebirowoozo. Deputy Mayor twesimye okuba naawe nsaba ompe ku ddoboozi abantu bakunfunire bulungi modulator ate era nebaza abatugoberera ebbanga lyonna lwe tujja ne tubaako ettaffaali oolyawo lye tugata ku ggwanga lyaffe. Kansooke n'okukola disclaimer ku nsonga y'omwami bwe gyogambye biddoga buli lwe nkyogerako no smiling era mukulu n'ayogera bingi naye nze nga munanuupu munankyukakyuka ekifo ekyo andowooza tukyakiinamu omuntu nga munanuupu ate nga munankyukakyuka 2026 bwenaaba etuuse nja kulaga oba tunaawagira anaaba akutte kaadi omukulu bw'anaakwata kaadi bwe tujja okutambula naye bw'atagikwate tujja kuwagira anaaba ne kaadi ya NUP mu kiseera ekyo ne wanaaba nga tagikutte naye n'agamba kanzije nja kutambula naye na kaadi ya NUP mu kiseera ekyo. Kyenjagala okutegeeza nti essaawa ekigezo yawukana ne Honorable Nambooze yavayo n'agamba nti bannange wadde tulina gwe twawa kaadi nabiiri yalokwago kubamba naye musitwago yonna mmanyi kyasobola okukola nekyatasobola asisuubira nti ensoki obaolyawo ensobi ze zimu ziyinza okukolebwa mu 2026 oba olyawo awo wenyini Deputy Mayor wobanga waliwo azze mu kifo ekimu naye nga mulaba alina obusobozi ajja kusobola okukola niwabawo najjamu nga wakadi nga si wakadi yani nabawo ajja nga wakadi yani naye nga ndaba munafu gantagwande ekifo ekyo era nina wagira wakadi yange sisigaza mutwe gwange nze nsuubira nti mu kugaba kaadi zino era bagoberera busobozi ne bagoberera ebintu ebyo byonna emirundi egisinga nolwekyo nina essuubi nti ekibiina kyange omuntu yenna gwe kinawandako eddusu kyakwatira ebendera mu kitundu ekyo ajja kubeera ng'alina obusobozi bwonna obulaba nti butuyisa olw'obufuzi. Oyo ye Deputy Mayor songa no tuzitandise mu mbeera bwetyo abali ku Facebook live mwebale kubeera nga kwemuli bingi byetugenda kuba ntwogerako. Deputy Mayor wotabadde nga tulinda muna NRM twegattako ate naye asobola okubeera nga ateekako ettofaali ku program eno. Tugenda kwogera ku nfa ya mwami Mulwana. Tumutunulidde nnyo nga ye omuyimbi nti afudde alinga atalina balina tayina afudde nga atabadde mu struggle atalina ttafaali lyeyateeka ku struggle afudde mu mbeera nga omukyali yamukyalizi n'omwekubisa naye ekifaananyi abantu ne balowooza nti oke wagenzeeyo naye nga ne ssente awammantampammante ez'okubeera nazo. Bannabyabufuzi basonze ssente mu kufa kwe. Nalabye Lord Mayor Salongiria Sirukwago nga asoma milioni 7 ne ssente ezaguddemu ne ssente ezo ate bwe bakutuulanga FDC Katonga nga ye baatudde ng'afudde ne bazimuwa mu bulwadde. Noze ekintu kino kyandirabiseemu bulala. Abamaki Dr. Kanokiza Besigye yavayo n'agamba nti Mulwana we yalwalira naye yali mulwadde naye ate yamala n'akomawo n'akola ne press conference ya mwami Mafaabi n'ebirala. So awo na opposition ndozo okawukanako ne NUP ate NUP erabika mu mbeera eno ate ye yawukanamuko abantu bayo eyina engeri gye bafaako wadde kusegirinya kyayawukanamu. So ebyo nno tugenda kuba tubitunuulira ne NRM yennyini wenjogedde kubali tovuddeeyo wenjogedde kusegirinya kikutuuseeko. So ne NRM yennyini abeeruweeru bakyakaaba nze Hajj Munyami ne sawa ya leero alina bwangamba nti nte zange bazitwala siina kye nafuna
so aliawo omusajja wattu akaddiye era mukama amusaasira amusuusa obulwadde. So tugenda kuba tubitunuulira, tugenda tunuulira ku statement ya secretary general wa NUP Mwami Rubongo yavuddeyo n'agamba nti abo betwawa kaadi nga bamaze kusasula ssente baleete risiiti okulaga nti twakola ki, naye kyogamba nti waliwo asobola tebaawanga risiiti. So ndowooza mulinze ndowooza nti buno obudde si bwe bwandibadde obutuufu omukulu okuvaayo kweno ensonga, yandibadde avaayo wali emabega wekyasinga okwogererwa Honorable Twaha we yakyogerera. So okay, awo byebyo tugenda okuba atwogerako naye nga tumwerabira nga Fit Media abaliko Fit Media tutegeka charity program yaffe mu mwezi ogwokutaano. Tubasaba namba esimu tugenda kuba tugiteekako nga luliwe mwatuyambako ddala abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, abali e Dubai, abaliwa ne mu nsi ez'enjawulo. Tusaba ne kuno mutukwatireko ekintu kino tukikolere wamu ate abantu bano tusobole okubeera nga tubatuusaako essanyu ery'enjawulo. Onebokuze tutandike na abalwanirizi ba struggle. Enfa yaabwe bafa ekyamazima kyembeera nga sinnungi. Bano ab'obufuzi we mutuuka ku ddaala eriddako eno tubanoonya wansi nga temulabikako. Ngenda kuwayo honorable omu nga tonnatandika yavaayo twamukubira essimu mu kalulu kali akabiri 21 ng'ayagala na tiketi ya NUP, naye yavaayo n'akola statement n'agamba bwe muba munjagala. Yakubira omuntu yali musiraamu namugamba obonja muba munjagala mujje wano ku bbaala wenywera n'otwenge twange oba munasobola kubawo n'embizi yange eri wano. Naye ng'abigaba musajja muki musiraamu. Bwe yatuuka mu kiseera ky'okufuna kaadi yakuba amasimu muliwa bannange luli yabyogera ali mu parliament kati anoonya kaadi agenda otuuka ku kitebe ekamwokya nga bamuwulire balina omuntu omulala. So mutwetaaga mukadde kazibu awenyini. Waaw neyanza moderator okuddamu okumpa omukisa okutwesaako ku mukutu guno. Kakati yensonga lwaki ebbanga lyonna tujja wano ne tugezaako abasinga balowooza nti tulwanyisa Mwai Museveni ng'omuntu, naye tetulwanyisa Mwai Museveni ng'omuntu, tulwanyisa enkola ye embi oba gye wandiise polisi n'enkola gy'atambulizaamu eggwanga lino. Kyannaku ate kibi nnyo okuba nti ku leveno gye tuliko nga bannansi tulina okutunuulirwa nti buli kaseera wateekeddwa okubaawo omuntu atuyamba ku mbeera ze tubeera nazo eza bulijjo. Ekyo nno nja kukisimbuliza ku bintu bingi ebizenga bibeerawo ng'oggyeko n'abantu ng'Adamu Mulwana. Abantu bwe baali balwana ab'eruweero yogedde ku jjajjaawo balwana naye nga tebalwana nti Mwai Museveni ali basasula. Nga balwana bajjewo effugabbi, bajjewo obutali bwenkanya, bajjewo obusosoze mu mawanga, bajjewo polisi za gavumenti ezaali embi ezaaliwo ebiseera ebyo. Naye njagala soko ntererezemu wano sigambye nti baagala kusasulwa wabula bwe babeera mu kaseera akazibu temujja nzija. Kakati bwe kibeera bwe kityo abantu abali mu luweero essaawa zino bwolaba ku comments ombuulirako twabisira bulungi abali eruweero essaawa zino ne lwolaba lwaki Mwai Museveni batuuse ekiseera nga gavumenti ye bagikooye nti ali mu buyinza, yawamba obuyinza bw'abantu, ateekeddwa okubakolera services ze bateekeddwa okufuna ng'abantu naye tebazifuna. Awo babeera batuufu emirundi 10 okuba nti basobola okunenya gavumenti eyo. Nina ekintu era ekiri mu bannayuganda ate era ke tufunye omukisa ku Fit Media wano okukyadresi nga katukirabe. Abaffe abantu bwe bakeera ku makya ne bannonda nga kansala w'ekyalo, obuvunaanyizibwa bwange nga kansala w'ekyalo babumanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri, abantu balina okwejjamu endowooza egamba nti tuli mu struggle eno lwa Kyagulanyi, tuli mu struggle eno lwa Kizza Besigye, tuli mu struggle eno lwa Kwizera Ronald, tuli mu struggle nzija, tuli mu struggle eno lwa deputy mayor n'abalala.
struggle kitegeeza naawe kenyini omuntu weerwanirira yensonga lwaki toteekeddwa na lunaku na lumu kulowooza nti bw'olwala gwe fiki media oba omuntu yenna oba omugenzi Adamu Mulwana Allah musaasire nti kyali kikakata ku Dr. Kizza Besigye ne FDC okumujjanjaba no tekitukakatako nze toyina kyomanja toyina musolo gwo gompa tekikakata ku national unity platform kujjanjaba ina mukatono omuntu akubye oluyimba olukusitudde kuba oluyimba lwasitula Dr. Besigye no sikituufu era kyoyogera sikituufu akalulu ka 2016 ne Besigye yali yesimbawo tugende mpola Besigye yali yesimbawo ko mu 2011 era n'awangula akalulu ngada Mulwana tanajja amanya gali ku 2016 olina woga comparing awo ne mabega banga lyonna Besigye abadenga wa maanyi ga 2016 kituufu we yavire Nambole n'amala essaawa 6 mu kkubo nga basindika musindike kakati muganda wange bannabyabufuzi bangi wano balina amaanyi nempa ku ddoboozi bannabyabufuzi oba abakulembeze bangi balina amaanyi Honorable Kyagulanyi twali mu trek eno gye twalimu wano tuwa gye twalimu nga tugenda e Luweero twatambulira essaawa 8 okuva e Matuga paka e Luweero 8 hours oli ku 8 hours okuva e Matuga paka Luweero tuli mugogera ku musajja yave Nambole tubale kireka anti tutofaayo olwaleero Honorable Kyagulanyi singa bagamba tugende mpola olwaleero Honorable Kyagulanyi singa bagamba nti bamukkiriza aveke wakaawe okutuuka e Nambole olowooza kiyinza kwetaagisa budde kati kyenyagala okutega mpuliriza saagala oattributing ogamba nti obumanyifu n'amaanyi ga Dr. Kizza Besigye mu 2016 gaaliwo kubanga Adamu Mulwana amukubidde oluyimba no anti kyagala okuleeta yayongerako lyali ddene naye mu kuteekako etoffaali eryo naye yali eyongerako Adamu Mulwana kubanga Adamu Mulwana mukuba oluyimba olwo yalaba nga Dr. Kizza Besigye simanyi nti ebiseera ebyo yali bamaze okulwala kubanga twawuliddenga nti bamuwa butwa naye Adamu Mulwana yakuba oluyimba olwo actually nga teyeetaaga na ssente mu luyimba olwo kubanga yakuba oluyimba ng'alowooza nti luno luyinza ogezaako okusitula bannayuganda abalala badde beebase bawagire Dr. Kizza Besigye kubanga yayagala okuteekateeka Uganda ennungi tuli ffenna kakati obeera mukuusa okudda ku mpewo n'ogamba nti bannabyabufuzi ebiseera ebisinga twerabira abantu bano no abantu balina okumanya nti bakola kino kye bakola okuwagira ffe be balowooza nti twogera ebyabwe kubanga balina nabo okwenyigira mu kukyusa bw'aba afunye ekizibu tata wano kukubira ate si kye ŋŋambye omunnabyabufuzi gw'oli fiki media oli mukwano gwange si bwe kiri kakati bw'obeera fiki ng'oli mukwano gwange osobola okumpya nga honorable nsikatiddemu wano nga mukwano gwo era nenkola kyensobola naye saagala olowooze nti kinkakatako kubanga bw'oba bulwadde kuba kati ebintu ebisinga otukubira amasimu n'abantu abakulembeza otukubira amasimu ekisookera ddala abantu batukubira simu wano honorable munange school fees aganye naye nze nyina okusasulira omulonzi fees waliwo gavumenti gyawa omusolo eteekeddwa okuteekawo UPE school mwalina okusomesa nga ate afuna no education eri ku standard waliwo oyo Adamu Mulwana mukama musaasire bw'abanga mulwadde talina kubanja Dr. Kizza Besigye FDC ne ba struggleists abalala ffenna tulina kusitukiramu tugambe nti bannaye mulaba ate actually kyandibadde kituwana ekyokulabirako nti abantu nga Mulwana we bafa nga bali mu mbeera eyo abalala bandibadde balaba nti tweyongere maaso okuteekamu maanyi kubanga njagala nsemina kino ompe ansemu then ngende ku mulala lwaki bwe yafudde bamu ownies batya ne bamutwalako e Katonga ne bamutwala era be babadde ku National Theatre basonze miliyoni 7 n'ezigwamu mu kufa naye atajjukira ovuddeyo noga nti balina suubira kinyiso omufu yaba asuubira kakati simba wakati era nayo kankikunnyonnyola oyagala kuŋŋamba Adamu Mulwana tasonderwangako nsimbi ndi wano FDC atuwuliriza sente ze muzikiriza malirize bulungi asatu kamalirize bwendi bwana Mulwana bwafa tulina okumwoninga kubanga kankubuulire Mulwana abadde musajja musiraamu ate nga wankyuka kiringa nga bwoga tetwagala bafu kubanga ensonga lwaki ne mu bulwadde bwabwe tubadde nga tuteekawo embeera bwakiri bawone n'ensimbi ne tuzisonda ate n'ekirala ekisembayo kyenjagala kisoboka Adamu Mulwana abadde musajja mugagga nnyo
ogambye ki abadde ne ssente kuba alina ne shares mu hoteri ya Hajj Haruna okimanyi nti abadde atunda kyayi yekka ne juice byokka nenafuna ngafuna ssente era mpaka gundi we yavuddeyo n'asobola okubaako kyamukolera gundi onalibanitamonge nti kakati anitamonge omuntu watukira okubanga wankyukakyuka n'akubira oli ate yamukubira simu n'anoonya ango ey'okufunamu ezo ekyo kyokka kyandibadde kyongera okulaga nti obumenyi bw'amateeka obuli wano sipiika wa paalamenti ajjawa ssente ate nsobola okubeera nga ngenda ewa honorable twa kampumulemu ate nsobola okubeera nga nzija Fake Media. Okay, teyanziga bakyaliko mukola kyamaanyi nnyo ddala okujjako Hasani ogenda tuyambako ekintu kimu. Hasani jangu tuyambe ku microphone yenu edde wakati tereze microphone dozidde wali honorable Shem nini eddoboozi ettono ebeetusika ffenna fenne kale teyanze gine mujja tuwa ku ddoboozi abali ku Facebook bafuna kale akazindaala kati sibabyetaba ku ddoboozi eddene abali ku Facebook bafuna liye kale akazindaala then abali ku YouTube bafuna buli omu kale teyanze egyo twegatiddwako munnajjeema Dr. Swaibo abanyi bamumanyinga lawyer ate era ne Dr. Wajema abanya bagenda bagakyusakyusa bansobedde buli kadde bakyusa nziragange nga bwogogedde Dr. Swaibu Kagwa Nsereko ate nga Dr. omutendeke atali wa kyenyeji kakati ate ne bongera aba Obusiro North bo bampita Dr. Jema kakati so ate ffe abalala bakumanyidde tukuyita lwoya w'embisi w'ebisolo naye ng'okusingira dayini patikyo kyebasinga okutulugunya ekyo bakitulugunya nnyo mu gale kiina musango miskini kitonde kya Allah we nasembayo okunyumyamuko naye wangamba President Museveni wavira bwati mu ntebe kyosooka omutwalira mu kkomera kozesa kisolo ekyo naye ennaku zino yakendeezaamuko okuva lwe natandika namuteerawo okumuwoninga n'akendeezaamuko engeri gyali akozesamu olulimi kati mpulira tebikyajja nnyo nekyali kisusse ekisolo akitadde mu bulabe buli omu buli akirabanga mulabe ekitalina musango balamusizaako nnyo bannafik media abali ku mukutu abali wano munda w'eggwanga Uganda abali ebweru wa Uganda ebunaayira mwebale kwekumira ku mukutu guno gaggadde ate era mugubeerereko ddala kubanga gubaleetera okumanya okusifu betwetaaga mu kyasa kino ekya21 pozi nzikiriza bwe mulamu ndozera gwe tuliko naye nga mu ngeri ey'enjawulo nga Justice Forum Jema njagala okutuusa okungubaga kwaffe okuli munna struggle yatuvuddeko ku maaso omugenzi toka kwa barabara omulimu gwe yakola gw'amaanyi nnyo twagala okunakuwalira awamu n'abooluganda abakulu ab'emikwano ko ne banna struggle okutwaliza awamu era omugenzi mwoyo gwe tubanga tugusabira okuba nti obulamu bwe bugenzeemu bube obw'okwesiima ng'oba oliawo n'okusingako bwe gubaddemu obulamu teyanziza Dr. Teyanze kangende munna NRM neesimye okuba naawe kale ssebo amannya bannafik media sabo bambulizeeko ate bakutegeere bulungi ssebo honorable speaker waleero luno ebalina essebo liddala nkyazaako nange wano TV gagadde emirabo ensi yonna amanya nze katowo kiti kyamuogo nga bulijjo kadawo NRM nga bulijjo era ekyali mu buyinza nga bulijjo naye kyo bannayuganda mbalamusiza nnyo abali ku mikutu mwenna munasonyiwamu tukeereyemu katonotono ala abateeseza bitategedde
naye nga otuukidde era tugenda kubanga tutaanya ffena wamu mubeere ku mulamwa temutuusaka oyo ye muna NRM mwami kiti kya muwogo. Okay, tugenda kubeera nga nsonga tukyayogera ku nsonga ez'enjawulo. Tuli nnyo akufa kwa mwami Mulwana tugamba nti lwaki banna struggle abafiira mu struggle tebafiibwako ne batuuka ku ssaawa ey'okufa ate bannabitebe ne batandika ate okuvaayo ne bagamba kakati oyo waffe naye nga mu bulwadde tebaaliwo. Bunaibotwa oli muna FDC kati bino g'obimbuulira ate gw'olinawo FDC Katonga ate era ndi omu ku bakulembeze mu FDC Katonga. Mulwana afudde temufuddeeko. Ekigambo ekyo mu lulimi Oluganda kiba kikyamu. Oyinza okugamba nti afudde tetumulabiridde mu lulimi olutuufu, naye ekituufu kiri nti afudde tumulabirira. Naye nga tonnaba kunenya bantu batalabiridde mulwadde, sooka onenye eyamutuusa mu mbeera gy'abaddemu, eyawa Mulwana obutwa bwe yafudde w'opozisoni oba wa gavumenti. Wenjijaawo Mulwana yafudde butwa ekitaliiko kubuzaabuza kukola ki. Era nandize n'omulamwa nti lwaki obutwa bususi. Omulamwa guli bwe wenjijaawo muganda wange. Omulamwa gaffe si gwa butwa obwaweereddwa Mulwana. Tuli ku bannankyukakyuka bonna twogedde ku Luwero twayanga abaalwana bagamba tebaafunamu. Bagamba nti waakiri bandi bakoledde ebintu ebyenjawulo infrastructures ne babawa emirimu na biki tebabirabako. Abamu bagamba n'ebintu byabwe byakozesebwa naye tebakola ki tebaafunamu. Bannankyukakyuka lumu twaliko wano wabaawo ayogera ku muna FDC alisaidize oba yali deputy mayor yamwogerako naye n'ovaayo n'ogamba nti mumbuulire tusobole omukolako. So abantu bandoza driver Dr. Besigye nga naye ali mu mbeera si nnungi. So katwagala kumanya Dr. Besigye obudde buno ye kato. Sagala nnyo bannabyabufuzi boogera ebintu okuwagala. Oluyimba n'afa mu mbeera ekyamazima mumugowuniza afudde ne mumugyayo ne bilioni 7 ezaani muyambye nga mulabe. Kati sooka okusaasira abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abafamire ya muganda waffe Mulwana. Era mpita wano okusaba Mungu asonyiwe Mulwana ebyamusobako ng'omuntu, ng'ekitonde kye asobola okuba alina bye yasoba ng'omuntu. Saba Mungu amusonyiwe amuwejja na Fedhouse. Mulwana y'omu ku bannayuganda abagwana ekirabo ekyokusabira leero mpaka lwe tuliva mu bulamu bw'ensi, ekyokujjukira leero, ekyokulabirako leero mpaka obulamu bw'ensi nga tubuvuddemu. Mulwana ye muvubuka omuto eyavaayo ng'anyigirizibwa gavumenti eno, nga gavumenti eno yatta kitaawe n'atasobola kufuna byanjigiriza birungi. Naye Mulwana n'amanya nti eno gavumenti ye mutadde mu mbeera embi n'agatta ettaffaali ku struggle. Era nga tonnaba kunenya muntu yenna, sooka onenye gavumenti eno yamma Mulwana ebyenjigiriza ebirungi n'ebyobulamu ebirungi. Ogenda kuddamu kibuuzo kyange oba ogenda kuyita buyisi bwoti? Ndi mu kuzimba musingi oguddamu ekibuuzo kyo bannayuganda basobole okukitegeera. Musingi kuveeko obudde tulina butono pano nene twagala tutambule mangu mangu. Njagala odde ku kinyusi ky'ekibuuzo. Ekibuuzo kyoyagala kiri kitya kyoyagala nzidemu? Njagala oyogere ku bantu abatafiibwako. Saagala kugamba nti abantu tebafiirwako kuba nze Mulwana ng'oggyeko okugamba nti Mungu yamujjuludde. Nze nasembayo okwogera naye ku lw'omukaaga owuyise nga tannaba kufa, ate twasembayo okubeera mu kifo ekimu ku sharing all ne Mulwana mu lukuŋŋaana olwakulemberwamu omwogezi w'ekibiina MP Ibrahim Ssemujjuŋŋanda ow'ekira, omwali pulezidenti w'ekibiina ow'ekiseera leero omuludi wa Kampala Ssaabangeri Yasukwago ne bannaffe abalala twali naye ku sharing all. Naye nga tonnagamba nti Mulwana tafiiriddwako, weebuuze nti ebbanga lyamaze nga mulwadde bakyabadde bamulabirira. Abadde Dr. Besigye ne Hajj Haruna. Bwe yavuddeyo bwe yali akatambi akasembeyo nga yeebaza abamuyambi. Yeebaza Hajj Haruna. Ne yeebaza ne Honorable Nsereko. Nga amwebaza olw'okumutuusa ku muntu
kwe yali alowooza nti yajja omuyamba Honorable Anita Amonde. Omanyi bannamawulire muyina ekizibu. Mulaba amawulire oba mukola amawulire ne mutagayingira mabega waago. Ani yamukozesezza amawulire ago? Tulekeraawo okukozesa abalwadde okutuukiriza ebigendererwa byaffe. Gavumenti eno ekozesa abantu abali mu buzibu okwefuula ennungi ejjewo ekibi kye yakola. Anita Amonde ku bugagga bwaliko nga sipiika wa Parliament. Ebbanga lyemala ku opposition amanyi ebikolobero byonna gavumenti eno byekola. Naye okujja okukozesa abantu abali mu buzibu nga bagenda kufa neyagala ebakozesa okulungia yakozesako n'omukadde awo ennaku ezo ng'ali ku bupiira naye n'amusuusuuta. Okitegeera bino byonna ebikolebwa Anita Amonde ne banne si byebituufu. Naye bakozesa abantu nga bwe mwalaba ku Ssejjirinya n'ayita maama wa Ssejjirinya n'amukozesa ensobi n'amala n'agamba nti Anita Amonde yayambye nga gwe wennyini gw'ovuddeko obuzibu obutono bw'oyamba. Muna FDC Honorable Sheikh. Naye nga baliko mwe bali kubeera kwemuli Mwami Nkonge, Mwami Jackson Mugisa, abebazizza mwinna mukyala Malayika n'abalala. Mwe bali kubeera nga kwemuli ku Facebook Live. Honorable Sheikh. Besebo. Ensonga yange Honorable Twano zatajja kugiddamu. Ajja kunkola bwati n'agenda okwetolola ndoza nga ngudde ekiko. Kiri kiti eyo. Bw'otunuulira engeri gye bafuddeko mu Mwami MULWANA olowooza abantu tebagenda kudduka struggle nga bagamba nti why abantu betufiiririra ate bwe tutuuka mu kaseera akazibu tebafaayo. So moderator neyanza jawose okusaasira famire wamu n'emikwano gye ne pata yefu disokutwaliza awamu kuba nti yafiiriddwako omu ku mulwanyi waabwe. Naye era kikomawo ku kiri nti okuyamba kwa leero embasi yambidde mu kamera siyambye. Ate tukimanyi nti FDC pate gye tulowooza nti badde ekolera ebyayo mu kamera. Ate era kyandibadde kya buvunaanyizibwa kujja kuwa muntu ono Katonda, kuwa muntu ono mutwalo, ate ne weekubya naye ebifaananyi nga we kitambula leero. So strategy ziyinza okuba nti ze zaakyukamu engeri gye baali baamuyamba nga tebaabiteeka mu kamera, tebaabiteeka mu buwandiike, ne kitulowoozesa nti ffe abali eno tewali kyakolwa. Saidi endala nja kulowooza nti mu pati zaffe twandibadde twongera department gye twandise ya welfare. Nti twandibaddewo n'akase ntuwoza nti oba MP aleeta akakadde mu pate ye ate tufunengako emitwalo 2 gye twandibadde tutegeka ebyezo ebigwa bitalaze. Naye ekitali ekyo n'ekoloma engeri gyetambulamu ate nga tukkiriza nti ffe abali ku ludda oluvuganya kati tulina ssente. Otuba tetulina ssente kizibu nnyo okwoza nti oleese ekizibu mangu tubeeko kye tukola. N'ekyensuubira nti ekiyinza okutaasa ebyo tulowooze ku nsawo eyo ebigwa bitalaze. Nti omwana ono waafuna obuzibu tulina we tusasula. Possible tuyinza n'okulowooza ntubeeko amalwaliro ge tukwatagana nago mu budde. Muntu wajja ono n'akakasa nti ddala muna struggle waliwo obuzibu waliwo tutandikira okumujjanjaba. Naye ate n'ekyo oyinza okukirowoozaako nti ate ali mu gavumenti n'apenetratinga sayidi eri ate ekiyinza okuleeta ekyobulabe ku sayidi yano. Ekirala nja kusaba nti wobeera omuwagizi kireme kukoma bukomyawo obeeko n'ekirala ky'okola. Omuntu ono mukwasaganya omugaye nti owayi nina akantu kange kenkola nsindikaamu 5 nyongere ku bizinesi yawe. Mukyo kyandibadde kitegeeza nti omukulembeze w'omukwatagana omugamba nti ddala nina kyenkoze, ddala akulabye obadde ofaayo mutetenkanya omugyeko ka kapito. Oba ng'alina ekifo kyayingiddemu akuyambeko okubaako connection gy'anakukolera. Mukyo kitegeeza nti ojja kubeera ne income eriwo. Naye okulowooza nti omukulembeze nkwate buli ddakiika nkuwe mpoono mpooli bannange tufuna kyenkana ki okuba ntusobola okuyimiriza famire zonna ezo. Ekituyambye mu Nuupu nti embeera gye tuyitamu si ya bulijjo. Buli awulira gwe kikuddeko asobola okulumizibwa wamu nawe nti tubeeko kye tukola ku sayidi eno. Kubanga department ya welfare mu National Unity Platform yoweeri kyesitamanyi kirimu FDC. Sayidi endala ntunulira omuyimbi nti ndeesa akayimba kagenda kuyamba munnabyabufuzi ono naye n'ekikuwa platform ku sayidi eri. Nti yandibadde asitukiraawo n'afuna amaanyi n'agamba nti music wange mwongeddemu ntya. Nti wemanga nkubye akayimba akasooka ne kanyuma nnyingidde ntya mu music we kwogera okutaapinga ebirungi ebirimu. Ekyokugeza leero omuyimbi wa Uganda wamanya nti alina obuzibu ajja n'addukira eno mu Nuupu. Nuupu n'emuyamba etya nti wokola ekivulu
bagendayo mu bungi n'osobola okufuna akenkya akasente. Singa neeti yakoma kayimba kamu oba singa yasukka ekitolo n'akitwala mu maaso, FDC ng'abawagizi n'abalala bandibadde bajja ne bakontributinga mu ngeri y'okubaako kye bafuna mu entertainment eyo. Naye okuleeta akayimba akamu n'okakomyawo n'otokolayo alubamu ya leero nga bwe kiri, kiba kizibu okoza nti tujja kuba ne continuity ey'okusa mu kiseera nti kwata kino yitira wano. Economy ate ffe abali mu byobufuzi n'engeri gye tusumbuwa okusukka ate abatabiri mbitya. Okukeera waka ngwe na budget esukka mu 10. Gye wagenda okukiika sente zojjayo toziraba. Ne kiba nkitegeeza nti ate emirimu emirala gy'okola okukiika nga sente tozirabayo. Nekiba nkitiza nti okubaako olina ennyingiza endala gy'osobola ate okuggyako omutwalo oteeke mu budget eno oteeke mu activity eno oba okozesa amaanyi agago. Mufunako ddi abantu ne mugamba nti bano bawagizi naye bano zikiriza bo bantu? Amazima gali nti enkula y'omutwe eyo kuwa ensanirira. Mu kyo kitegeeza nti toyinza kuba na muntu gwokkiriza nti yakulwanira wali naye kuba kwebuza amagezi okuba nti osobola kuba kuyimirira naye. Naye oluusi ennamba ejja n'ekusukkako. Ekyokubiri n'otomanya nti kino kyenkola omuntu ono we muvaamu leero ate enkeera nja mwetaaga. Kuba nabyafuzi tunalo weakness eyo. Gye nabadde nga nti ddala omuntu ono mbadde naye tusigale nga tulinawo enkolagana eyo. Oba beeka we mukonekitinga. Ekisembayo nja kusaba be tutambula nabo nti omuntu ono tulwane bulwanyi kulaba nti alina kyakugattako kisobole okutambuza enkeera. Kanzingende wa deputy mayor ate mpomolemu nzije ewa dokita. Deputy mayor wanyi moderator. Njaga tunulire nupu yonga yeni paticho. Erwa banji baso abali mu struggle berwaniridde okulanga bavaayo. Nendoza abasinga okuvere bavaayo naddala betusinga okumanyako. Abalala bakyaganidde. Amaanyi mwagavaako. Kati oyagala kunzija kumulwana era ndi mu line yemu kubanga content otegese wamulwana naye nekyo nsobola okiddamu tetuvanga ku mulamwa gwa kubanja abantu baffe era ebbanga lyonna baloya baffe batambula lwakuba nti pressure yakendeera mu mawulire mwe bannamawulire pressure yakendeera mu mawulire naye nga bw'obanga oli in contact ne bashami malende ne baloya b'ekibiina tebava mu makooti bagoberera ensonga z'abaana bano lwakuba nti amawulire nga yo pressure y'amawulire yakendeera naye nga ensonga zikyatambula okuva kanso wa Mary we yafa bingi ebyakyuka ddala mu kulwanirira abantu bano. Yeah, of course ebiddawo tebyenkanankana. Tumanyi nti bwabaawo omuntu ava of course wabaawo eddibu naye era si kituufu nti okulwanirira abantu bano amaanyi gakendeera. Amaanyi gakyaliwo abantu bakyabalwanirira era tulina essuubi nti bannaffe bonna gwe omanyi numbers ezifuluma kubanga si n'abafuluma buli lunaku nti babateeka mu mawulire bangi bavaayo naye temukola ki temumanya numbers zireducinze tebasobola kuvaayo nuupu n'etabatuuka bangi bafuluma ne mutamanya nuupu kye kimu ku bibiina by'obufuzi ekisinga okwagala amawulire kakati kola follow up bulungi ojja kakasa ekirungi oli munnamawulire kanzire ku nsonga ya Murana kanzire ku nsonga ya Murana nze nno kyekyo kye tubagamba bulijjo wano titwetaaga okukyusa obukulembeze and we need a fundamental change. Twetaaga enkyukakyuka ey'emuggundu tujje obukulembeze bwa Uganda muba mukwata mundu oba bannansuku oba abayeekera obukulembeze budde mu mikono gy'abantu aba bulijjo munnansuko talumirirwa oli ku Dr. Besigye bwe wabadde oyogera wayogedde ku Dr. Besigye kawaŋŋambye abeeruweero bali mu mbeera ki very good nze generalizinga munansiko munne bamukuba essasi n'afa n'amubuuka n'agenda mu maaso okwakivinga ye kyayagala nga ki ng'omuntu bw'otunuulira enkola eyaffe ba civilians nga twagala okujja mu buyinza emirundi egisinga eyawukana nnyo ku nkola ey'abayeekera omuyeekera talina problem nakufaako ye kasita achivinga kiri ekikola ki ekiddako naye
civilian eva arwana kulaba ng'embeera ekola ki etereera engeri gyojjamu ninga agitegeera ojja gitegeera era njagala ne munnayuganda akitegeere nti mulwana kayimba yandikayimbidde omulala n'atakayimbira munnansi si kye ŋŋambye njagala ontegeere bulungi mulwana tusaasira nnyo famire era in fact tulina obulumi kubanga buli muntu agatta ku struggle ey'okukyusa eggwanga lino lwavaawo obulumi busigala buki bungi naye nze ng'omu saagala kuwakanya bigambo bya mugenzi byeyasembyeyo okwogera oba bye yayogedde naddala mu mbeera nga obulamu bukola ki bugenderera saagala biwakanya wadde omulundi n'ogumu kubanga oba busiraamu bwe bugamba nti omuntu anaatera okufa talimba oba si busiraamu ndowooza nina we nakiwulira nti omuntu ng'anaatera okufa in most cases ebigambo byayogera tubitwala nti biri pure so saagala kuwakanya bigambo bye nti tafiiriddwako oba oliawo ekimala naye ng'ate era njagala okutegeeza bannayuganda nti ng'abakulembeze struggle eno tugi-owning buli lwobeera mu struggle you own it olwaleero fiik bw'oba ng'oyagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino kyambale ne repercussions zonna oba ebiddirira byonna obeere ng'oli redde okubikola ki okubifeesinga tulina abantu baali banyumizaako ku mwami Rutamaguzi CMP ne Rutamaguzi Luweero bwe baasalaasala obufi nga batugamba nti Museveni yali mu kibanyi waggulu nga yeekwese n'atayogera nti akola ki nti ali awo so abantu abo bayambala struggle ne bagi owninga naye tulina ekizibu olwaleero ate Museveni yakitadde mu bantu baffe nti olwaleero omanyi buli lwolwennyo mu buyinza n'olaba ng'ogenda nakubufiiramu eggwanga otuuka n'obeera nga tokyalirumirirwa ng'olaba buli kimu kirina kutambula nga bwe kirina okukola ki okutambula abantu baffe balina endowooza kati nti okulonda ng'omukulembeze waabwe olina kubalabirira olina kumala bizibu byabwe byonna ekitandibadde kituufu ewa nga mmaliriza nziramu okwemphasizing ensonga bwe tuba nga twagala okukyusa eggwanga lino n'ebintu byonna tutunuulire nnyo ba civilians tukyuse eggwanga tulijje mu mikono gy'abayeekera lidde mu mikono gy'aba civilians yes tukyali ku program yaffe the earthquake obunkenke tubeera nayo ku YouTube buli lunaku lwa mukaaga essaawa zibeera 11 ez'akawungeezi ate ku Facebook tubeera ku ssaawa 11 buli lwakutaano tubeera live ku Facebook era tubeebaza mwenna abali ku Facebook mwebale kubeerako mwebale kutugoberera ate nno mukola kyamaanyi nnyo ddala mukkirize tuwummulemu katono ate nkomewo ne Dr. Swaib munnajjeema ate abeereko ensonga zaatu yakansoke nkomulemu ate nzije Fake Media. Dine Hassan Musa wabone tamale inweza itulwa sampija naye ndinaye ino bankubo obwama naye bikimuze ndya kituusa sitera nnyo kuuma nsonga zake sikuma byama naye nga tegeera na Fake Media abali mu mawanga ag'enjawulo abali Saudi Arabia abali mu Dubai abali Qatar abali mu America abali Canada n'abali mu ggwanga Uganda ne mu nsi ez'enjawulo nga bulijjo tugenda tutegese charity ya Fake Media na mwezi gwenda kwa kutaano Hassan Musa enamba endoza ajja kubanga akiteeka yaawo ate tusobole okubeera nga mumukubira ate tusobole okuba ntufuna ebintu ebyenjawulo abantu bano embeera gye balimu twabagamba nti si nnungi naye buli we tubatuusaako ebintu byemutuwa ate ekyamazima bafa essanyu n'olaba nga ekyamazima omuntu asanyusa ate teri kintu kisanyusa nga muntu kusiima Dr. Swaib munnajjeema naye babasayirwa ndudde omuwulira yali akakala eno bannannuuku bangamba nti omukulu yatwesamba nti ekyamazima mwava mu struggle abajjeema nga sinagenda wali sobotereza awo abantu baba n'endowooza zaabwe ez'enjawulo naye ojjukira bulungi nnyo nti Jeema jjajja wa Nuupu kimanyi bulungi atekana ekyompulira kipya oba oyinza n'omuyita kale ekyajjajja okiba owulira kigenzi wala oyinza okuyita taata wa Nuupu teri muzadde asobola kuba mu mwana we
Tata atya taata nti Jema ya contributing kuzaalibwa kwani kwa Nuupu. Bw'ogamba nti Nuupu yava mu people power, noza people power omanyi wawe weyaviirayo ddala ensi negiwulira nga tuli e Bugiri. Si gye twali eyo ebugiri eyo eyo gy'abantu gye batandikira ddala ne bana abali mu kintu okugifiiringa people power. Owulidde ne tuvaawo ne tulumba wa Arua okuzza Wadiri mu parliament. Era awo wonna awo nga omulaba ndooza pulezidenti wa Jema yabirimu naye byemisango gye baali bakoze eki batadde ku principle kwe kuzaalibwa okwo. Kati omusajja ono Balamu Balugahale bamusindika, akakundi kamusindika awandiise people power ng'ekibiina kye. Okiwulidde? Olwo olukwe lugwa butaka bagenda okulaba nga bw'anaakiwandiisa agenda kusigazaako linnya oba kiyite kisosonkole naye ng'abantu tebakoze eki tebazze. Kati abasajja abo ne basala amagezi butya people power ddala bwe bagikendeeza ku maanyi bagifuule property y'omuntu wakiri oba ey'ekibiina ekimu, ebibiina ebirala bisalibweko nga Jema. Kati awo kye nsobola okugamba nti awo we watandika okujjaawo kubanga kati bwemala okufuuka people power emala okufuuka property ya party. Kati ate Jema tokyasobola gikiriminga nti yange kiraba naye ng'olukwe tetulunenyeza no tulunenyeza pulaani yali ekoleddwa eyite mu Balugahale neegaana ne balukawo pulaani B eyatuviirako ekyo. Ensonga eri ey'Obugiri abatulaba tugenda kudda ku nsonga yaffe ey'olwaleero naye nekino twagale tukiyiseewo. Ensonga y'Obugiri okyogeddeko nti awo Nuupu people power amaanyi we gajjira security negamba tubadde twebase. Nze muli mbadde ngamba ndowooza ate Honorable Kyagulanyi aleeta amaanyi e Bugiri anti agagireetera muki mu people power naye ng'ate era amaze okulaba n'amaanyi Honorable Usman basayirwa mu beesimbyewo bonna nti yalina ki amaanyi naye nga yali amaze ekisaanyi ekyemabega nga bakamukubye. Ekyo kibeerawo era nga ne boolaba mu Nuupu mwennyini principal alina babadde ayimirako emabega naye olw'okuba bo bennyini nga tebalina maanyi. Geza ng'omwogezi deputy mwogezi mufumbiro mwesimbyeko emabega yina amwagira naye nga takola ki nga tayitamu amaanyi g'ono candidate gakola kinene nnyo okuba nti asobola okukola ki okuyitamu. So neyanziza kakati katugende ku nsonga y'olunaku olwaleero. Dokita twagala tunuulire abantu ba struggle bano mu Jema sinnawulirayo nnyo bantu naye njaga tunuulire ebibiina ebirala lwakuba Jema sigiramu United Forces of Change simanyi ensonga enegeri gyogenda okirabamu naye batondowala ensonga ya MULWANA mu Geno tunuulire MULWANA tunuulire abaluwero triangle abantu bano engeri gye batafiiriddwako naye nga bafiiridde mu struggle mu bulwadde bwabwe mu mbeera zaabwe enzibu. Okusookera ddala katono nnyo ku forces of change Jema atagirabayo n'abalala tebagiraba ate nga emanyikiddwa nti mu struggles neekola ki eba nsaale nnyo. Naye munnange naffe ekyatwewuunyisizza nnyo okulaba nti okuva lwe twakulemberamu kuleetawo etteeka erya Sodome eriziyiza Sodome bannaffe batandika otwesalako mu ngeri gye tutakola ki gye tutateekera tetukyamanyiwo ebintu bya Sodome oba babyenyumirizamu nnyo babyagala nnyo naye nga bazawe abatuuliza mwenna omusoogo gwa bulabe nnyo. Tulina obulabe bwa mirundi ebiri olwaliwo mu ggwanga. Tulina President Museveni ngo obulabe obuzibu bw'eggwanga kubanga yennyini yakiteeka mu bwandiike nti abakulembeze abatava ku bukulembeze bafuuka ki kiri mu Bwiino eyagala gwe yawandiika ne mu bigambo oyo takyasobola mujjawo kyekirungi ekiri ku biwandiike bafuuka kizibu era kati kizibu bino byonna byetwogerako eba mu Rwanda byonna byetoololera ku muntu oyo kizibu. Ekizibu ekirala kyekya Sodome naye nga ate ffe nga mu Jema tukitwala nti ate ekya Sodome kibi nnyo n'okusinga ani Museveni. Lwaki
ffe Museveni tetukyamulaba mu myaka nga 7 egijja mu maaso. Forces 26 ye yamutegese ngera bwe yategeka ki 21 nti template yasigadde yemu ya 21 refu yomu abazanyi bebamu buli kimu kyekimu tewali kyakyuseemu kyekimu template yakola 21 nakati yekola ki kakati ffe tugamba nti oba olowooza nti nawe tukwatidde naye waliwo wogenda okukwatibwa kati omulaba abamulaba nga ali mu faamu ze atambuza ki ne maama bagenda buli omu tebakyasobola kwetengerera ako tekakyadda mabega omuganda agamba nti nga mukadde akola ki akogga ako tekakyadda mabega eyo force mu forces tagirinaako magezi n'olwekyo bannayuganda twetwagisa okuteekateeka Uganda oluvannyuma lwa Museveni awo we walina okubeera focus yaffe tujeddiza tutya oluvannyuma lwa Museveni kiwulidde kati ekibuuzo ekyokubiri ekizibu ekyokukyabadde gamba ekya Sodome nti mu myaka nga 26 okubalira kulaga nti we tunatuukira 2.5 tujja kuba tuweze bannayuganda miliyoni 10 okiwulira kati gy'emyaka nga 26 gyokka egikoze eki ekisigaddeyo naye ekigenda otulemesa kyokka okutuuka ku ekyo ye Sodome abavuka nga bano envuumulo balaba wano buli omu atandika okuwasa munne abo bannayuganda 6 bafudde buli omu bali abaana nga bameka wano si 8 ekitono ku bali wano buli omu balireko abaana bameka basatu be baana 12 bannayuganda abo bafudde tebannaba kukola kyo nakwegattibwa omwami n'omukyalo okwesanga olwo abadde bagenda okwera miliyoni 10 nga tetukyakoze eki tetukyaweza ate nga batuwera miliyoni 10 kitegeeza tufunye akatale wano twemalirira tufunye economic independence wano buli kyetukola nokukaba obwavu buno bwe tukaba buba bukendedde waliwo abatayagala Africa ne Uganda ebeere nga China mu bantu kubanga ezo ne India China ne India buli emu erina biliyoni y'abantu erina akatale kayo akagimala kati waliwo abalina kulwanyisa ekyo kati bannaffe bwe twabagamba nti bannange Sodome tumulwanyisize wano bannaffe bakola ntonde batandika otusosola kyetubanga mugundi tebatuyita forces of change naye tetukifaako senga kiri bannayuganda message fiki media ngeewa kino omulamwa ne balaba bannayuganda obulabe obuli mu Sodome fogamba obugambye nti no tufuneyo ensimbi eyo mwabo abatayagala tuwere miliyoni 10 tujja tutambuza emirimu gyaffe tuzimbe ebitebe tukole ki ekyo tulabanga kyabulabe eri Uganda okusinga kukola ekitegeeza abali United Forces of Change banyigalwako mumwawagire ebisiyaga ate mune tunagamba kikubanga ne cabinet bwe yagenda okulondebwa cabinet enkadde twali tukolanga deputy ku public accounts committee wandowooza nti ku cabinet empya bantu bali watuwa bwa minisita Bulamba batukasuka bukasusi ate muyinayo omu anti oyo omu by the way kankubuulire mu bw'omu bwe kitegeeza nti formations eziri mu parliament zonna ne committees zonna kubanga buli committee erina okubeerako bamemba ba party ez'enjawulo kati oyo omu abeera ku committee zonna era we njagala okusinziira okugamba bannayuganda okujjako by the way kati shadow cabinet kwe tutali naye committee zonna endala zonna kwe tuli oyo omu gwolaba we njagala okusinziira okugamba okusaba bannayuganda bannaye musindike eyo abajjema abalala mu parliament ya Uganda wetuli omulamwa okusookera ddala tewali nkola eri mu bugenderevu ey'okuba ntwesambajja bannaffe ababa bafunye obuzibu obw'enjawulo teriiwo nga mu jema tukiwako obukakafu nti Honorable Hussein Kyanjo bwe yalwala bannastruggle bonna bavaayo ne bajja ne bamusindika mu malwaliro ag'enjawulo ebweru wa Uganda najjanjabwa paka ku lunaku olwakolaki olwasembayo mu ngeri y'emu mulwana oluusi amawulire agamu tegatambula tutuukako nganze by the way nakifunye bufunyi wano nga kumpi atuuse na ku stage yakufa naye kiva ku ki tuli overwhelmed abalwadde bangi ate mu bwavu obutagambika obuli mu ggwanga
bangi bonna tetusobola basindika bweru nga bwe twasindika Kyanjo bonna tetulina busobozi obwo obusobozi bwe twalibadde nabwo bwagamba nti obujjanjabi mu ggwanga ne tukozesa olulimi lwaffe ate ekyo si nsonga y'abanna struggle ffekka wabula buli munnayuganda awulira nga kikwatako olaba n'abalwadde abasawo bennyini bakaaba nga tebafiiriddwako ggwanga kirino lye tulimu abasawo nabo balaba ku nguudo nga beekalakaasa nabo tebalina bujjanjabi kakati ffe tunaabujjawa obujjanjaba bannaffe abaana bonna abaatulugunyizibwa bonna bali ku ndiri kubanga ekigambo kutulugunya tocha isimada tocha zimada basebo ne banyaba abampuliriza ze form of murder tedi gwe batulugunyiza naddayo mu bulamu bwe nga bwe bwali nga tannaba kutulugunyizibwa ate mubalaba bayitirivu obungi tetulina nsimbi abasajja kye basooka okukola struggle kye basooka okukola mu kwenyoleza mu buyinza kwe kuteekawo obwavu obuli scientific kizibu nnyo omuntu abulijjo obutegeera nti bugenderere obwavu obwo lwaki kabunyonyiremu katono nnyo obwavu kwe buva ate era ekitulemesa okuyamba bannaffe ensimbi ntono mu saturation lwaki nti bajeti y'eggwanga ebintu byesaako essira tebisaasaanyiza wano nsimbi ate nga biriko ensente nnyingi nnyo ogeza okusasula amabanja ye number 1 14% mu budget y'eggwanga zigenda mabanja ezo zijja mu saturation yaffe noddako okuba nti ekyokubiri no ekyokubiri kyandibadde 14% rather 70 balaga number 1 ngeri 17% nga bagasa ebyobulamu n'ebyaki n'ebyenjigiriza ne bagiyita human capital development bakigatta wamu okuwuddisa abantu ne bakiteekawo 17% nolowooza nti ekisinza okufuna ensimbi so bagasa ministry enkulu ennyo bbiri wamu ey'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ne baziwa 17%. Kitegeeza nti buli emu eyinako nga 8%. Okiraba kati ministry y'ebyobulamu bwebeerako 8% yokka tesobola kuba nti eleetawo service y'okujjanjaba bannayuganda n'obaba nga bano bw'omutwala mu ddwaliro omulwana alina okufiibwako kwafiibwako sajjani tebwe tumutwala nga abanna struggle olw'okuba eddwaliro eggwanga teriyina ddagala n'abasawo bali mu kunguudo kwekalakaasa tetulina kye tukolawo bannayuganda tusitulirwamu eddoboozi okulaba nti tufuna obukulembeze obufaayo ku service bannayuganda ne tubanga omusolo gwaffe gwe tuwa tulaba kye gutukolera so sigamba nti lwaki tojjanjabye munno ng'ate bwe tuwa omusolo gavumenti etatwala n'olwekyo ekibiina nga jema ekirina enteekateeka nti kisoosowaza munnayuganda kimuwa value ye mu buli ngeri yonna tewali nsonga ekigenda kiremesa kuteeka nga ebitundu 15 ku bajeti y'eggwanga mu byebulamu ne babanga buli alwadde sigamba nti bano bokka abamanya bakyajo baani bamulwana be balina okufiibwako wabula buli munnayuganda ng'afiibwako kyenkanyi. Dr. neyanzege Dr. Soy Kagwa Nsereko nno ate musomesa ku ssomero IU Dr. Mulamba tuli naye wano ku Fik Media nno abingi amwami eno katomwesigye bali kubeerako agambye ndabira kansala kwizera mukyala Nambazira Agnes agambye mwabadde esanga temwamufaako mwami enoka naye presenter we say that revolutionaries don't benefit from the struggle. Reason being nti struggle tebeera yakufunamu ebeera yakutunula kyova olaba abaagala ebyenfuna batabula ebibiina abamu ne baweebuuka. Okay, amwe bali kubeera ku comments endala nzira ne banne munsikirize nsooke ngende maaso ne program kangende wamu na NRM mwami kyamugo ogera nga temumufaako. Yes, kangende ate ku NRM kangende wamu na NRM ate abeereko ensonga zatuwa. Tuli ku nsonga z'abannasitulak tuli ku nsonga z'abannasitulak omukuddeko gavumenti gye balimu yabayigiriza obuyeekera katono omuyeekera yabayigiriza obuyeekera yabatendeka kati abasinga bamanyi mucaka bageze kyakwazisa leero abamu
gye bali ate ono wekyankwazi ono yogedde ku muntu omutuufu mumanyi mumanyi neyanza ssebo amanya nga buli gyera akatolo kisyamu obulabudde naye mulama gwoleese mutuufu nnyo naye era nange newuunyisiza omwami ogwanga kyaluddeko bugwira okula nti ataafu ati wuliriza yandibadde ndowooza agasegiri omwami yosebo abadde muyimbi yayimba enyimba gamba era ne mukamaawe kanganje abadde mukamaawe singa tibaluyimba yali apoye era byogedde yali apoye naye olimba bamuzanga mukyamaani yali apoye wali mugenda kuba mujenje kalu yali apoye wadde lwaliwo lati bagera mu maaso naye nga lwamuwanika naye nga era tiwaliwo omulamwa ebibiina by'obufuzi wano tuli mukatemba sebo bali ba ssente naye abati boogera mazima era banaasi kati babuuse mukama wange nze newunyiza kuba kati oyo omwami yandigeza okufa ng'ayise mawulire ayise malediyo biki byonna nga balwanagana naye mu bulwadde biki byonna naye kyaguddewo bugwi nga mbushi kyali kikyamunyo ate nga mulimu gweyakola gwali munene ambushi nti okufaako oba okumanya obulwadde okufa kwe kuyinga kwagudde ambushi naye mu kulwala kwe mpaka okufa sina olaba muwulire nti bamwogeddeko gataliko ofufu oba bamwogeddeko ku TV yaffe eno gye tuliko nti wanyi nti omulwadde yuno baba mutute yandibadde yandooza afiira na bweru kuba abadde munene okufiirako ebweru kitegeeza nti bakututa okujanjaba bakufaako olwekyo kyanyayo tunoolera mwami kiki kyamwogo ng'omutwala ebweru kiba kitegeeza nti wantu wali malwaliro aweegali manyi abanene bano banabyabufuzi bano beyunire eyo era obala bonabona bagamba nti ekibatiisa bona beyunire eyo ate bati kiki ekibatiisa sente balina nyingi zibatawanya zibatawanya wano nambozooza yali ameka bumbitikawera n'okusa obundwega ani eyamumenya sente era zibakozesa sente era zibalimu kali n'olwekyo nti uganda nga bannayuganda batulaba wano nze mbakubiriza kwa isaya leero babuuse bannayuganda babuuse bannabyabufuzi era babalabula era babalinze kati olwekyo kati olaba omugigi guno oguliwo kati isaya leero ti ababalondo izo kati ababalonda bona bali bano abalonda omugigi oguliwo kati n'ebibiina ebirala wali ambulera tiikingi byonna kagamba nti ababalondooza baali babibiina ebyo bannayuganda bonna basala baga nti waayi kanondo ono waya natula kuba abaddeko takyatukoledde kanondo ono olaba nti waya natuyamba abaddeko takola eki talina kyatuyambye kati babategereoza bagenda kudda bagenda kudda bano bonna abali wano tibagenda kudda wano nga nti mumyuka meya wano weddembe simanyi eddembe wetuli mu constituencyweddembe yani serunjeji weddembe ono emyuka amyuka matovu wakati okiise wano wonagana amakubo gaabwe naye sinza munenya oba naye nawuono yatwala amakubo goyise amalungi ago yinza obutamunenya gwa mukama weddembe alonagana ne lukwago kuba ebintu yabiremeseza lukwago era kati bamweyawukanako era kimanyi bulungi nnyo nemawulire wanze esoma mawulire gaire neweddembe era tusika nitwogera bikimyo nowemakinde naye kati yasalawo nakola galijye olaba ddala nti ebintu ebyo si birungi njagala tudde omulamu era gwe ŋŋendako nti ebibiina byobufuzi wano bananfuusi bannabyabufuzi bakozi ba bizinesi nga nenaalemu eri kakati kumanyi nze wanalese omutwe gwange kituufu wulde siina kajjajjataano gomba ndeesiwa naye ebibiina byobufuzi bwe bitu kugamba nti omuntu atali wamaanyi kati ngono nga gwayogeddeko ti kyanti tiba mubaka babaka basinga okubafaako basinga okufaako naye omuntu ono watandikirwakuba naye nga noono yafudde naye abadde munene naye bamuzibikira bamutuulira eno naye nga sisitimu yonna yonna bwengamba nti kati nga nti oba mwenaale mujje nti nga pulezidenti ayinza oba nga talina nsobi naye nga yateekawo sisitimu mukuteekawo sisitimu ateekawo kyamaani nateeka bano abokulonda bakansala nateekawo baradiso bagiso baani bonna bonna abe batafudde ku bantu nga balyamu olukwe era abasinga kyoba tibavaani balopera pulezidenti ekitundu kyaffe abantu nebekakasa baga nti yakiriwo ekito gye nasindikayo eki
abantu era kuba nti ateekateekawo obukiiko obumu era kiganula nti tebafudde ku bantu bo beefaako joli abalamu kati wano mwawaana nnyo mukodomi wange Kyagulanyi mukodomi wange era sirina kiyinza mwogerako kakyabaawo kati atandika ndowooza ebyobufuzi nawano we bamusindika mu byobufuzi bakayulo bamusindika bamuwagira baalisinza kuddawo niŋamba era ndowooza ali mu kulya bulamu ate kati omanyi awo bw'oyogera mazima meereere kugaa ebibiina byobufuzi nza akaluka kasi kakulenze sogedde biri ebyo mu nsiko kubona gavumenti yo najja nayo ngimanyi naye mukunoonya akalu okuva mu CA nakalimu wano mu Lubaga nali kuba ebifaananyi bitandika 94 kali 96 nali kafulu kugenda okulonda CA wano okulonda abalakuba amateeka awo mu CA 95 nga 95 nga ffe tuli bakafulu mukunoonya buli obuuza lukyamuzi ategeera bulungi nnyo gyensula mu constituency yategeera bulungi kati awo bwe twali mu kipolinge kintu kitambula bulungi nnyo naye olwokuba banabyabufuzi bo babanyi okulya ne bakwatagana n'abekyerupe nga banoonya bakyerupe ne babaga nti ffe tuwagira ki bibiina mwe tulina okuyisa ki ssente bani bakuba wooloolo nti buli omu adde ku nkondo ye budde ku nkondo ye kati buli omu yadda ku nkondo ye ne batandika okulya ssente balya ssente ziva ebweru ne balya ssente ziva mu gavumenti Kyagulanyi afuna obuwumbi bumeka nga guno n'amawulire buli mwaka okuva mu gavumenti nga tutubaze ziva bweru ziva mu gavumenti ziva mu babaka byateekayo naye kolina ogenda kawulnolwekyo information sooka girekere wandiika olina lupapula kulaba n'ekitabo buuku nene nnyo wandika byofuzi naye information sebo tebagigamba omusajja muwulire sente ebibiina byobufuzi bali mukujaganya bazimba ebizimbe biringa wali mu sente sooka mpe kufiga sente zaki zebafuna ati kati nze kufiga ku lulimu n'amawulire tafuna sente kuva mu gavumenti za ipod tazifuna ipod yavaawo kati weyavaawo tazifuna katemba oyo yenayena eyo yona katemba mubiveeko sente bazirira dda naye ekikulu mukodomi wange kikyemunenyamu kikimu kumanya ga nti bano bebamuleeta era ali ku mulimu era ajja gugusa bulungi nnyo era gugusa kuba ebiina bana bisaanyawo ekikye kyakusaanyawo bino ebirala iye yabisaanyawo ekikye nakyo kati kyekigenda okuddawo nayo kisaanewo oliiza ekyekalangala nze abaana banupu banuma ezisiina ludda naddala bano ebakwata b'obukofiira sotoza kusiba muntu bukofiira saa yaleero gakyaliyo mubonerezemu katono akomewo naye bamukwata nabo ekalangala bamuleetera muri kopita okimanyi bulungi kati bwe yatuuka n'atula n'abanene ono noono mumbate ne babata oba bata ne bakola embaga ne bajjaganya biki ne badda bali abaana bakyaliyo kibali tubabalirako sente mubadde kimu bannayuganda gyabamutegeera ebyobufuzi kuba babitegedde nnyo nti bannabyabufuzi balyake banafuusi beeyagaliza bokka beefaako bokka uja kanolwekyo mulina okwebereramu era nawe nebwetugenda kati bagenda bakuba obululu bonna kati bagala abantu babya kati ngono omusajja wajjeemu ono mulaba sinza agamba nti olaba nga afiirira abantu olaba afa ku bisolo n'afiirira ebisolo ebitayogera ekyatalirako ddala buli omu kyazoganya bulwakisanze ejjinja era kati guno omugijje bagala kuteekayo babya abeeruweero bakaaba nabo bali mu struggle yabaleeta lwaki bo temubakoledde kyoga kituufu abeerwero era nga bwegasijja kunenya sina balwero bokka n'abakadde abasinga Uganda yonna akyakuba omulanga Uganda yonna waka kyoga kyo kituufu sinza kuwakanya abeerwero bakaaba naye ekyo sikinaweza President Museveni okinenyiza baminisita kati luwero yonna wetwoyo miziro nakasike yonna ogwo tokifaako ze kuganda nase mutwe gwange tokifaako kakati abona bonna abali eyo President Museveni yateekawo system nga bwegambye nateekawo ba RDC nakanyokerwe naye nakateekawo baminisita abo ni bonna abo balya ssente z'abantu abo bwe yateekawo n'akasiimo ati wuliriza kakati bwe yateekawo naawe bonna be balina okuba nga bafa ku bantu abo naye bo balyake
ya appointing authority ye kati President Museveni wajja n'agati kino ekitundu kyonna kyonna kitaddewo ba RDC kitaddewo ba minisita kati abo abantu abo balina okulabirira abantu abo ne bagamba nti buno obulwadde tulina obutereeza bwe tuti bwe tuti tulina obutereeza bwe tuti bulina obutereeza bwe tuti tulina okuwunzika kwange nga ntegeeza bannayuganda nti luno bebeereddemu lwaki akalu kano kakuba abenaremu wanu wona mu central ne bagwa byebimu byebyo baga nti kakati president bagamba nti era nakano akalulu akajja obana tubeterezeza era kajja bakuba bagamba abantu baga President Museveni atuwa ebintu nemubikomyawo kakati naffe katubasule katulonde bana abalala kayina kana akajja era ojja kulaba nga ono dokita gwe balonze kuba Swaibu ayinza okujja kuba Swaibu kali constituency bajja abeereyo ayinza banga bafa ku bantu baga nti katulonde ono abantu bati baga nti balonda muntu azega gubeka kasa bagati yoyo abera mu bantu era yajja okuyamba era bannayuganda kyensaba kuruma mugendera kwekyo naso timugendera kubali abagaga abachakala buchakazi bali obulamu bwabwe kati mukodomi wange kyagulanye kachakala buchakazi ye yafumiza akatambi ngachaka ne babi ngolabira ddala abaana enyonya zifula bugaali famire yona eri mu bugaali eri naye nga abantu babonaabona wabula abala bali ku bitaala naye ze kyemwagalako Bobi Wine kinamujukiddako manyize kyepuzikako nakyo kinamwagaddako kiri kimu wadde nga bali abalekayo eri kulanga ayambako ku bano abantu be byateeka mu byobufuzi bani babakwata abakolanga efujjo ne bakuba amayinja abasirikale biki ne bakwatibwa abaana bano ne yabayambyeko abo ekyo kyo ogwo mulamwa gwo kimwebazaako nga mukodomi wange kimwebazaako sina mutalo naye naye nga entebe nene yekyaliwo entebe nene yekyali President Museveni akyali ku maini bano bano abamufebya abamuvuma ebyo ebimuwagaziza mu buyinza akumowo wano waliwo ekibiina kiwano oba olaba waliwo ekibiina kizokutwala eggwanga wano ng'okugyawo katemba gwe balimu n'okuzimba ebigoloofa webazimba waliwo muve mukuzanya eggwanga lyava wala Bagabe ni Patriotic League of Uganda. Gonta buse. Wajibulide. Mwabe chichamo. Wajise. Patriotic League of Uganda yaze kujawa President Museveni. Anada sewe chechiko. Ani kakati opposition ziraba. Abakanga menu. Egese katono nyo ibigamu bibiri. Opo nupu inakunga masaka jibajigoba kali bajitwali misinde. Inakugo power. Ebyo no byakunga. Kaina kino kyazenga kunga. Kunga wachi. Uwena re mulodechi. Enami yakopya ya. Ababechi rabagwe gogo abavuka barabagema abavuka nakuzina baroba tibamanyi system kati bagera kuberi bayingire bachaga bati kambo mule mukatatu abali press kumara Fake Media. Nyeni ensonga zamwe bikikyamwogo abantu ngenda bawa eddakiika emwemu lwaki oyogera ku nupo ogenda egaluga teriyo bakansala babibiina birala munaye nupo ina okwogera okuba kyekibiina eddakiika emwemu kansoke wa honorable Shembe kufaaki sebo neyanziza eddakiika emu ku nsonga z'owulidde muwulidde bulungi ng'akakasa nti yakubanga kamera n'akola nekiba nga kitegeeza nti baali mu CA ng'ebigenda mu maaso abiraba bulungi otuba nga constitution Mr. Museveni azze agikwatamu era n'ako akawayiro yandibadde akajjamu naye wabanga akimanyi nti ssente eziweebwa aba opposition oludda olusinzaamu ababaka abangi ssente sizize naye ekyennaku ntuli mu constitution tekyalina makulu era ensonga ky'omuntu ne baba muwadde ekikye ate oli yakirabanga nti kumuyamba buyambi wali obuzibu awo nkomyawo sebo aneyanza omukulu ayogedde bingi n'atutegeeza nga bannabyabufuzi bwe bali abannanfuusi era nenga temuli ani yakugamba nti bannabyabufuzi bannanfuusi naye lwakuba ate bw'atuuse n'asooka ajjamu President Museveni agamba oyo mulungi nnyo era akola by'alina okukola naye bano baalonda be batakola ki simanyi oba yesi munnabyabufuzi mukulu Museveni okubeera nga amwawula mu kalibe ensonga ey'okubiri omukulu ono akimanyi bulungi nti gavumenti ye yakkiririzaamu yemu obiziŋŋamizza enkulaakulana na buli kimu mu ggwanga lino kuba ekyennyanja kisooka kuvunda mutwe atandikire ku misolo engeri gye gikuŋŋaanyizibwamu nawa gye ziraga n'engeri gye zikomawo mu bitundu mwe bikola ki mwe gikuŋŋaanyizibwa
eddakiika emu ensonga zinajjazaziwezi onabokeze eddakiika emu kakati zeneyanza ngenda kwogera ku nsonga bbiri ezamwami kityamuogo nemu nedda nkuwaddeko kati ayogedde ebigambo bingi nkuwaddeko ebisinga babyogedde tis mandatory anti bekannyonnyola abantu tefayo dakiika ngenda gikozesa mwami kityamuogo waba ayogera alowoozesa abantu nti nup sente zofuna okuva mu commission nti zabwerere mwami Museveni atuyamba buyambi nedda si kituufu sente ziri mandatory kuzifuna mu ssemateeka ekyokubiri honorable Kyagulanyi abantu balina okumanya nti era ne mwami kityamuogo mutegeeza honorable Kyagulanyi ajja mu byobufuzi muno nga celebrity ng'okulinnya ennyonyi si mawulire unfortunately oba kizibu ate ayinga ayagala omugeraageranya ku mwami Museveni yajja nga ye mulunzi wange si kituufu oli serebu ennyonyi alina ozirinya alina okukyakala kuba yali mugagga ekisembayo kiri kimu kyokka kyokka nyagala okwogera ku Hajj yagambye nti twabasosola kubanga baleeta sodomu naye kiri ku rekodi abaka ba NUP bonna bavotinga etteeka eryo liyite nga bagamba nti sodomu tetumwagala muki beNUP ekyokubiri lwaki Honorable Asumani basaalirwa essaawa zino tumuboola nti etteeka eryo yali owuninga naye teryali lirye neyanziza kangende omwami kiti kyamuogo omubuuza ekibuzo aganye kidda ntegeeza bannayuganda abatulaba timugobera banabyabufuzi banabufuzi kuba abantu banabyabufuzi tudde nabo wano bamalaaya mu byobufuzi bamalaaya mu byobufuzi tubagoberera aye tolimbye wano yaliko mwefundisi nagenda okitegedde nnyo oyo gwetuli nayo oyo mwewunyiza oba ndi ali bona bamala byobufuzi bannayuganda mwebereremu omanyi nobuulira bipya banabyabufuzi kugamba betakuba miggo kuba banabyabufuzi esisimu ya nuupu bakuba miggo kati nibateera mu layini kyoba nti nange abakola eddalu abapoliisi abakola ki eddalu abo nze ku lwange basaba abasibeera nze nga President Museveni tabakuwabya oba ababonabona abobupoliisi abobukofiira abo abate oba betakuba kibooko ne babataawo naye bannayuganda mwebereremu munoonye bwe mulonda mutuuseemu muyaga tugina kye mubiyambi